abantu tebatwagala kutulaba nga tuli bulungi. Abantu baagala kulaba ng'okaaba, abantu baagala kulaba ng'olaajana, abantu baagala kuwulira bizibu bye wafunye, tebaagala kuwulira buwanguzi bw'otuusiddwako. Abantu baagala kuwulira era bajja kukusaasira nnyo. Era mutunuulire abantu abassayo positi eza maama yalidde ssente zange, eza maama namugamba okunzimbira, baaba namugamba okunzimbira, laba akayumba kanzimbidde. Ezo positi zijja kutambula. Naye teekayo positi ng'otaddeyo ndi wa bbeeyi nyina ewange, nze ekyeyo tekinsaze, owulire ebivumo. Abantu bajja kutwaniriza era bajja kutusaasira nga tufiiriddwa. Naye obuwanguzi bwaffe abantu si basanyufu nabwo. Era bajja kukubuuza kati otuterayo tukole ki? Amaala agali ku ono. Olwo tukole ki? Twakalaba. Tugirewo gasiya twabiraba alaba dda. Kibali ku mutima. Naye keera ku makya obagambe nazze Uganda nga mmanyi akayimba kange kawedde, mulabe amazima ne poloti sigisanzeewo. Sinsanze ku musingi kubanga ne poloti eyinza obbaluma. Mulabe akayimba ne poloti sikoze eki? Sigisanzeewo. Message ojja ziraba. Abantu baagala kusaasira, tebaagala kwegattako ku jubilatinga. Celebrations abantu bazikoowa. Bw'abanga si yakifunye tayagala mulala akifune. Bw'abanga si yakituuseeko tayagala mulala akituukeko. Mikwano, muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe. Mbegayiridde, muyige okukweka ku buwanguzi bwammwe.